Yes, okay, Astro Cinema Uganda. Wamune Tamuzi Media Uganda, Tamuzi Media. Kitaawe emize byonna byonna byakola gwe ddala bikusanyusa. Naye mwana wange onyumirwa kitaawe emize gyakola gyonna. Karoli afirimu bayita Mali Godfrey. Ntandikwa sinema mbulabalamba Mulindwa Hani mwandishi wako. Kina Uganda kyaffe ku ntikko Mulindwa Hani ye director firimu etandika butandise. Kasirye Jebi ko Businje Veronica. Olubiri lwa Karoli kyalabye akyatidde okubako gwa kigamba yenna. Sanyu mama nyawo olubiri lw'omukulu ono. Wayinani muyitewo wano. Musooke muyitewo mumbejja ali wano. Mama wanka awejja okutya firimu egenda maaso. Kiki baba yita bameidi akyaganya ovaamu ekigambo. Kumwe nani amanyi wano omukazi? Wulira omukazi nga ayambala biddugavu. Wulira kumwe nani amanyi omukazi ayambala ebiddugavu wano? N'omuwala kwasa. Onaawulira ayina omuwala gwasanze manju eri. Simanyi ayambadde ebintu yenna ayambadde nga mutwali baabu, ayambadde nga luminati. Ekiki lindako tayo ogambye osanze. Ani amumanyi wa? Ani amumanyi omukazi oyo omuwala atayogera? Bane tetumumanyi. Mami tetumumanyi. Ono yeekanga ukuliki ugambye osanze omuntu atayogera. Wano waliwo ekkubo. Waliwo ekkubo wano mu lubiri. Watandika ddi okubaawo ekkubo nga liisa abantu. Kati omuntu ng'oyo ajja atya okuba mu lubiri nga tetumumanyi? Weetegereze firimu. Tulaba part 2 olubiri lwa Karoli n'abakyala atiddemu. Okoleke nze bagenda buzibu ki? Muzeeyi bagenda yatandika otabulwa engeri gy'atayogera naye ng'alinga abadde atya muzeeyi bagenda. Kiki muzeeyi waliwo obuzibu? Muzeeyi kiki tabu ki? Omumanyi omuntu oyo tayogera bwe buzibu. Era kye yakola ng'azinga ku kanzu yasituka abaviira. Obuzibu tayogera musajja wattu ono. Firimu egenda maaso olubiri lwa Karoli part 2. Ositwalire muzeeyi alabika mulwadde. Mugenda kunyinyonnyola. Yaani oyo? Kaakano mujja kumbulira. Oyo gwendabye mu lubiri yaani? Tewali wano tewali kkubo. Bene naffe tetumanyi mami. Munve maaso. Saagala. Egenda maaso. Bamumanyi. Tamuzi Media Uganda wamu ne Astro Cinema Uganda. Azze wano nga talina gwanoonya. Omuntu ayinza okumala gajjano nga talina gwanoonya oba nga talina gwamanyi. Watali kkubo olubiri. Kuba yakombooza abantu. Kaakati olwo muwala walabika yakombooza abantu. Kati otyaki? Mama atidde muwala amugamba otyamu ki mama naawe? Yakimwefuna abasabi. Bali tosabye. Oli musabi lwaki tosabye omuntu oyo na? Mwana ng'atandika okugeresa. Faya mu linnya lya Yesu. Kale ngambye faya. Kati faya mu linnya lya Yesu. Kale faya. Ennyumba eno tebijja kuwangula. Ebyo byonna ebyokola ebiri mu nnyumba eno tebijja kuwangula. Muwala wa musekerera. Ze mama nkusekeredde. Tebijja tuwangula ze n'embogo. Byonna ebigezaako okwepanka. Mu maka gano tebijja tuwangula nze ne ddadi. Nange mpozi nga tatange gwenzikiriza. Gwe ne ddadi we mujja kundaba. Ko nange mpozi nga kitange gwenzikiririzaamu amaanyi talina. Teri kijja kutuwangula. Omwana ategeera nnyo kitaawe bamusankiki. Kakkana omutima banne. Maama kakkana kunaawe kiki? Maama atiddemu ennyumba eno ebyokoola. Alo gy'amulabe naye tajja kuwangula.
Uyo omulabe tajja kuwangula mu linnya erya Yesu. Muwala yamutunulira. Mujja kundaba. Akimanyi omwana ono ategeera nga kitaawe. Balogo. Omusabi nno watuukira okudduka ekibamba. Kyokka bambi omusabi watuukira okudduka ekibambulira. Tebuli makulu. Kitegeeza kakali osabira bwereere maama naawe. Saidi. Temuli. Dange. Kino sikirabanga yamala akiraba. Bitawo. Gwe jangu naawe. Ate kikiyitawo. Ye kabadde kikana akansikambula. Gwe nalwewuuba nze tebamanyiranga. Sebo wangamye ogenda kumpangulamu amannyo kati bye bamunyumirizza. Mulimu abantu nga tawulira ku kintu. Luba lutalo. Gwe nze tomanyiranga. Biki byogerako? Saagala onziremu nga njogera lekerawo okummanyira. Bye baamugambye byamulumye yeefudde atalumiddwa naye byamulumye. Bwe baamugamba nti eddibu alina limu bajja kwongerako eddala. Tunulira. Eki? Kati ogenda kukola ki? Ki ky'oyinza okunkola? Ate abeekaniikirira n'okuba bamusujja. Osanze ndi mirimu gyange ontabula. Kabadde kigendo jjanjaba obulibu obukaluma. Figa yange ekuluma olw'okuba mbigula. Nze nkimanyi olw'okuba mbigula omanyi mulumwa nnyo nga bannamwe babigula. Waliwo ebbali eyataanudde olutalo. Era ng'olutalo luno yalunyumirwa. Abaayi. Yitawo ggwe. Leka nkakube kano. Ani gw'ogenda okuba? Oyo leka nkakube. N'abakyala yabataasa. Saagala yitawo gweno. Step ahead. Sasa mana yako onkamanyi kanja samira. Kasamirani kano ono alimu obwakakiga. Tekamanyi gye nava ebushenyi. Njo kateera. Kaakati nno muzeeyi uno ogenda okulaba muntu gwe twalengadde manju wuno. Nange firimu abaayi ate kiki? Kali musajja tutayogera ye akozesa sayini. Ne bamutunuulira musambwa. Sambwa bannange tulaba olubiri lwa Kalooli. Nyini mutaliwo Kalooli tetunnamulaba. Kiki bannange atugamba kimuneejajja? Kiki twaziza gwaki? Obusungu nga bungi. Tayogera musajja watu. Omumwa bagukwatamu. Firimu egenda maaso olubiri lwa Kalooli. Nasituka. Asituse. Ogenda okulali wayita. Omwana aluwo ono. Muzaali wano ali mu kwetonda. Muzeeyi ali mu kwetonda. Ate muzeeyi bagenda kiki? Nange. Kumbe muzeeyi atuuna amulaba. Omuzimu bwe guba tegwagadde kweyoleka tosobola kugulaba. Buzibu ki ate? Leka ali wano tonnamulaba ggwe. Mitawana gyazedda. Kiki? Muzeeyi otandise okuneeraliikiriza. Embeera eno neneeyisa yeetakula yeekwatamu. Wadde Astro Cinema Uganda wamu ne Tamuzi Media. Wadde eddagala. Oli mulwadde eddagala baali kuwadde. Muzeeyi buzibu ki? Tabu ki muzeeyi? Eddagala leka tanna. Kino kirala leka tekyetaaga kwogera. Baamukwatamu. Anveeko ku kanisa. Kamala ovaako ku kyaki. Naye muzeeyi ennaku zino neeraliikiriza nnyo. Ennaku zino n'abakyala yeeraliikirira muzeeyi ono. Ekiri wano kirala. Egenda maaso. Nagambe gwe neetaaga okwegatta ku bannaffe bano. Astro Cinema Uganda. Ennamba y'essimu bakubire ku 0770 700 Kaka tuvaayo. N'abakyala agendako ku kyaki.
balina okukakasa olubiri lwonna buli kimu kibeera bulungi. Agenda kusabako. Igenda maaso firimu. Olubiri lwa Kalooli part 2. Waliwo bamaidi abatandise okwesojja. Njagala buli kimu kikolebwe bulungi. Aleseewo order. Saagala muzannyo. Saagala mchezo. Wano weetaaga okwera. Bisubi bibyo byonna byagudde dda mu compound. Wegamba olubiri lwesiimisa. Naye ebiseera ebisinga genderanga nnyo ebifo b'ebitundu by'olabanga byakwesiima bwesiimi. Waba wali ebizibu. Ebizibu ebiri mu lubiri lwa Kalooli luno. Kali muzeeyi bagenda nga gy'ava mu lubiri afuluma. Yayetoolola mpola mpola awonyera mpola mpola. Yino maidi bamugambidde ekyokola. Tugenda maaso ne firimu yaffe mpola mpola. Olubiri lwa Kalooli part 2 gye tuliko gye tulaba. Natenga bulijjo. Kaakati okuddako eno ebbali nga n'abakyala bwe twamulengedde. Nga bw'omanyi munange embeera. Twasembye okumulaba. Omutima gumuli ku munnaddiini ono. Munnaddiini akali ajjamusisinkane. Naye bba omukulu Kalooli yamugaana nze kenziramu okukulabana n'abo abazunga n'obutabota baabo mu Bayibuli. Ojja kundaba. Omukulu tayagalira ddala baabutabo bajja nga bazunga mu lubiri. Kati kumbe mama kyakoze azze n'owa Bayibuli. Era bajja bakukuta yanguwa. Aleese omusumba owa Bayibuli nga gyamuleeta mu lubiri lw'omusajja. Yalabye luno olubiri lulimu ebijjankunene. Kaakano munnaddiini wuuno kiri kitya? Bayise manju. Weetegereze firimu. Nagayo nagyoli gwalaba sinema eno. Tukubire ku 0770 700 5 Wai kiri kitya? Pastor. Bannange. Nini ennaku mu maka gano Pastor? Musumba nina ennaku mu maka gano. Guno ate kiki? Tekikumpisa nga kyagala. Ojje tusabira. Ekikumpisiza kwe kujja tusabira amaka gano gali bubi. Sisira. Kakkana sister. Mbulamu. Tosobola kufukamira kaawo. Naye erindako. Ngambo. Mu bulamu bwo nga gwe toyinza fukamira kaawo ne weegayirira n'osaba. Mpulira sibitegeera. Naali agadde naye mpula sibitegeera. Saba Mukama. Mukama. Kandi gwe saba Mukama ajja kuwa. Kasita omusaba. Gwe kasoosaba ajja kwanukula. N'okukkiriza mu mutima gwo. Beera n'okukkiriza mu mutima. Owulira sister. Owulira mwannyinaze. Saba n'okukkiriza. Kuno okukkiriza nkulina. Ndaba mu maka gano sibitegeera. Naye byendaba mu maka gano sibitegeera birala. Sitaani tasobola kusinza Katonda. Kundika sitaani tayinza singa Katonda maanyi. Era n'osaba. Kasofukamira n'osaba. Amenya buli kimu. Katonda Mukama amenya buli kimu byonna ebikoliga ebiri wano. Amaggwa buli kimu. Amaggwa gonna abijjawo. Gwe mu mutima gwo. Buli musanvu. Bwe mutima gwo kasokkiriza ani ajja bikola. Ajja kumenyera. Kugambye ajja kumenyera amavuunyi ago gonna. Ekyenkana empologoma. Oli Mukama talemwa. N'ekizibu ekyenkana empologoma n'ekyenkana enjovu byonna bigoyaagoya. Kinjogerako okimanyi. Naye musumba kyenjogerako okimanyi. Ebiri mu maka gano. Ebiri mu maka gano obimanyi ggwe. Ye biki? Biki ebyo? Onoonya ne bw'obinnyonnyola omuntu onoonya ne bw'obinnyonnyola omuntu tobitegeera.
mpulira manju wali okimanyi nagenda manju awo yeesimbya nensanga omukazi eyeesimbyawo badde ebiddugavu omukazi ng'ali mu bulaaka gano amaaso gano amaaso gokka ge galabika nga gokka ge galabika alinga yambadde jalabibi obadde ogendako mu manju ne muganya bw'obadde ogendako mu kabuyonjo n'asigala nga ntunulidde tanyega paka lwenna mukazi neyesimba ng'omuti gw'amasannyalaze paka lwenna muyiseeko ne muleka ne ŋŋenda ate nga simumanyi simulabangako wano sumba si ebyo byokka si ebyo byokka nno wulira naye ennaku zino simutegeera omusanga alinga ayina ebimutuga muzeeyi bagenda naye takyategerekeka yekka simanyi kiri muganda wa kalooli tonda musumba nyamba tusabira amaka gano amaka geetaaga katonda kituufu koona nti yekikuyisiza nyamba amaka tugasabire manyi bw'oyogera ku kusaba oyogera ku kusaba kituufu naye nyamba amaka geetaaga kusabira tusabire amaka gange nyamba kyekikulesa amaka tugasabire gagenda okuŋŋendako mpedde byokola bigenda okumalawo amaka gano wengaosaba agaleka ebitabuka ng'osaba gwe kennyini fukamira mu maaso gamu gwe kennyini olina ofukamira maaso ga mukama osabe amale kujja omuli otuyagala munaye mukama bintu bimale kutwala bw'olaba nga mu kisenge gy'ali genda mu kisenge ky'abaana wulira omuntu oyo yasinze okuleeta obuzibu butuwa buli kimu kye twetaaga okuva eri mukama kaakati nno musumba ng'amugumya ng'asabye naye nga nsabye nga nsabye munnaddiini ebizibu nga tebiva mu nnyumba ebizibu nga tebiva mu maka gano obukkiriza bwo nedda n'okusaba okwama obukkiriza bwo n'okusaba ennyo bye bigenda okufuula ow'eddembe mu makaago kikyesikoze kituufu naye nina kyesikoze olowooza nga nsabye ennyo ani talinaawo obuyi sitaani wano talinawo buyinza bwonna talinawo lankaneegi amina musumu era katonda tuli naye katonda tuli naye ne wano we tuli atulaba sitaani wano talinawo lankaneemu ola kuwangula oyo tasobola kuwangula sitaani tasobolera ddala kiwudde musomba mpulira fukamira nkusabire kakali kale fukamira nkusabire efirimu egenda maaso tulaba olubiri lwa kalooli tuli ku paati ya 2 omulala genda era nga n'ekitundu ekisooka byonna tubirina so nga n'ebirala bikyajja mpola mpola neemu twagala tumanye wa gye biggwera anti na uganda kyaffe ku ntiko bawadde amaanyi kaakati nno omukazi wattu ng'afukamira nga ku misota n'enjaba omukulu ng'agenda maaso n'omusabirako nga nange katonda bwe yampa amaanyi abantu bano munaye katonda amaanyi gaabwe kwe gatambulira oluusi okugumbulula sitaani buli wasimbye amaka kaakati sitaani alina okumugumbulula buli wasimbye amakanda buli wasimbye enjala amasitaani agali mu maka gano weetegereze ku bantu bano amasitaani gonna agali mu maka gano ageesibye ku bantu bano njagala agagumbulule ngenda kubisabira byonna saagala sitaani kwewaŋŋamya wulira teri bya sitaani kuddamu kwegiriisiza maka gano sitaani wegiriisa otya nga weetuli bayibuli yajja katonda waali sitaani genda va wano sita maka gano gaveemu sitaani gwe izibwa toyinawo butuuze toyinawo buyimi wano sitaani baamulangira genda ajja yeekulubeesa bwekulubeesa sitaani yeekulubeesa talina waabeera nga toyinaako sitaani oswadde akamaka gano okujja no nga toyinaawo kalandira konna sitaani gwe lwaki wabulwa woobeera makaga sitaani noonya wammwe sitaani noonya gy'olaga tuwensonyiwe va maka gano genda byonna sitaani byonna totubunyeeterako kati ali mu kusaba amaanyi ali mu kusabira maama n'abakyala ne zireeta omumbejja ategeera nga kitaawe va wano ono ali ku ki n'akuba obukule omumbejja n'aseka ngena setaani naye lwaki wano teweesonyiwawo kasajja gwe lwaki tova mu maka wulira omumbejja lwaki tova mu maka ga kitange kale kale go butayi laba obupale fa wano tambula ogende
sitaani nkusula bakugoba enkya neggulu enkya neggulu akasajja kano bakagoba enkya neggulu tekawulira keesibye maka ga Kalooli male kugongobaza obwo oyo atumale kugongobaza obwo bugulu kozunga nako sajja kajja kazungazunga fire sitaani fire ate munaye nkugamba kawo kati nowulira kale n'ogamba omuntu atasigala awoza sitaani fire byebiki bino ha maama nnyabo yadduka oludduka munadiini bayibuli n'agideka mwe bwefuula abasaba temwe abati mwefuula abasaba ate mutya kalyokankana ki pasita ono ategeera nga kitaawe balogo butubabuulira na byakusaba ddiini ali mu nseko obyobamu ate gwe kasajja ate singa abaddewo ne muyitira ddala ye bane taata abakubaawo wano ne muyitira ddala katwala emisinde ne kakiwulira mwe abatiitiizi kyokka nemu abatiitiizi kyokka mwe mwefuula abasaba ennyo ye naaseka busesi tumubuulira ye mumbejja wa wano katudda munda muzeeyi tubajjukira mu firimu ng'akaalo Namurugo ne firimu endala Nkuyanja weetegereze omumbejja bw'asituka bwadde eno bw'atunulira muzeeyi omwana atunula kuloga kwennyini ono agenda okuwulira waliwo ekiswakira agenda okulaba womu n'asituka waliwo ekimwambadde waliwo ekyambadde omumbejja omumbejja ayambaddwa yajja ayita Kalooli ayambaddwa omumbejja ayambaddwa ladies and gentlemen yatambula mukungujjo ng'aliko emandwa omuntu ng'aliko emandwa aba atambula mukungujjo ono aliwa gwempita anoonya ani waliwo ekimwambadde omumbejja ayita Kalooli ayita kitaawe naye amuyita ng'ayita katabani ke mpewo kyemutuddeko wulira firimu yanoonya Kalooli mu lubi lwonna nga tannamulaba waluwa nasooka ayitawo tunulira wunakiridde bannange Kalooli kitaawe nno gw'ayita atyo gumwambadde omusankike gumutudde ku mutwe kakati n'ogenda okulaba kumba jjajja eri omusambwa guno musambwa kika ki guno omuntu kyona atategeerekeka olubiri lwa Kalooli Returns Astro Cinema Uganda era tugamba ntujja kutusako ekitundu kijja kuba kyakusatu wamu ne Tamus Media Uganda olubiri lwa Kalooli tulinde ekitundu ekyokusatu ate nate kijja essaawa yonna noba kano kawumpu gumakalagawo waakalya ani jajjaawo nze toddangamu okumpita jajjaawo siri jajjaawo suka nva mu maaso gwe kano komawa okuva n'olwaleero toddangamu kiisa mu kamwako
ngompita jjajja nze siri jjajjaawo owulira kale n'okawulira obusiru bwa nnyina waako bwennyini tambula va mu maaso nze nga mutabani wange azaala akantu akafaanana bwe kati fe tuvaamu pulinta hey. Aha.